Lunaku olwaleero Dr. Jose Chameleon abadde press conference abadde ategeeza eggwanga biki byagera okuba ate ng'akolera naddala eggwanga Uganda ng'abiri mu nnya mu kisaawe ky'Endongo. Abajjukira obulungi ekivulu kino eky'omukulu Dr. Jose Chameleon kyasazibwamu olw'embeera eyajjawo. Ndabyeko bapromota b'enjawulo badde mu press conference, ndabyewo Pastor Bugembe akulembeddemu okusaba ne basobola okuba ate nga basabira omukolo guno oba oliawo ekivulu kinatambula bulungi nnyo. Abitex abaddewo Bajjo, bapromota bangi nnyo abaddewo, abategesi b'ebivulu Fulufi Gatabuzeewo n'abalala bangi nnyo mu nteekateeka eno. Wabula omukyalo ono gwe bayita Big Events naye abaddewo mu nteekateeka eno naye nga tubuulidde biki byonna nga byasobodde okuba ate nga bitambula ku kivulu kino. Bangi bayogera bingi nnyo naye ng'omukyala naye yavaayo n'ayogera ku kivulu kye. Bangi ne babuuza nti oba waliwo ani amuteeramu ssente. Agamba nti omukyala ono Big Events agamba nti Chameleon okumusasula ekivulu kino yali asoose ku bookinga David Utalo, ne David Utalo yali taliiwo, kwe kuba ate nga anoonya ayinza okuddawo. Chameleon kwe kuba ate nga yagendamu ne batandika okuba nga bakwagana ne Chameleon. Okitegedde David Utalo yali badde mu kivulu kino naye Chameleon wulira sikiriza mu ddogo. Process teyali nzibu. Twanoonya omuyimbi ow'otegeka last year nga Lutalo bamututte ne tugamba kati nno katumege Nantamegu Joseph Chameleon ne tugetting in contact with him ne tumutegeka ne tukaanya ku miwendo ne obukwakulizo bwe tunabeera nabo mu show, era kati ne tukolagana naye okutuuka ku ggwanga mujje tasobodde. Joseph twatandika nga bw'emikwano ne tulowooza ne tugamba omanyi Joseph tubadde tusaba otuwe show eya 2023 nga tuli ready nga tuli betegefu kubanga ebivulu byaliwo bingi there. Then nakiriza ye mukyala we gwe bayita Bigi obuyinza omuyita Maria Mutakubwa ali mu kivulu kya Chameleon. Agamba nti miliyoni nga 5 ze ziyinza okuba nga zaafiiriddemu mu nteekateeka eno. Over 500 million zabadde awo Lugogo zonna ne zitooka omuko omukulu ne gufa olunaku ne lufa. Enkuba yajja n'etonya nga tuli mu tent. Abaana ba Steve bakola ba finalizinga kubanga abantu baali ku miryango bangi. Stage yo empewo yajja, omuyaga ogw'amaanyi we gwajja tent negwamu. I mean stage yokka ne cupboards mu maaso teyakamabega byo byatusukkako. That's the second show having besides my Mother's Day. Banzijawo nengenda eri nali noonya mami kumugamba nti stage yokoze eki egudde, so nengenda ne bantwala ne bankweka nga sitikiri. Kitegedde ye mutegesi oyo omukyala ng'ayogera ku kivulu kya Chameleon ekitategereka annakadde kano. Abategesi b'ebivulu babadde mu nteekateeka olunaku olwaleero. Bapromota bavuddeyo ne bavumirira abagamba nti ekivulu kino ekya Chameleon bagamba nti buli ekibawo mu ggwanga Uganda Abannayuganda balowoleza nnyo nti liba ddogo mboba alina gwe yasobya. Ne beebuuza abategesi b'ebivulu Katonda akola ddi? Ne batugamba abategesi b'ebivulu basinga obulogo. Oyo omukulu Balunywa abadde abyogera. Omukyala ono Big Events bamugambye nti oba ekivulu kyo waliwo atakwagaliza nga yakuyoola ebigere. Ekivulu kijja kubeerayo kubanga tuli mu kkaanya ne Steve tulabe emiwendo tugigabana tutya kubanga naye tosobola mulekera kintu bwe kityo. It is too huge for you. Tebalimu byakuloga. Enkuba yajjabuze, enkuba yatonya Uganda namba kati gwe tosobola agamba nti beti yeyanduzi tekisoboka. Expenses zibadde mu show pitirivu ate zirina okurunninga beginning today akanga bimunya. Kati oyinza okulaba nga media, oyinza okwesanga nti nga media omuntu wa media bantu badde obulango bwa myezi 2 mwezi gumu naye omukubira esimu agamba nga tugenda kola miliyoni meka 18 okulwaninga paka nga 21. Mukyalo oyo agamba nti agezezzaako okwogerako n'aba radio basobole okuba tebamuyambako olw'ensonga nti ekivulu kiri tekyatambula bulungi naye bamutegeeza ssente. Omukyalo ono yennyini atugamba ku nsonga za Gravity nga bumanyi nti Gravity omutujju yavaayo n'ayogera bingi nnyo ku kivulu kya Chameleon. Omukyalo ono kwe kwewuunya Gravity n'agamba nti Gravity abadde amutegeka nnyo naye omutujju siina kye mugamba ng'omuntu wa nsonga. Gravity is my friend naye neewuunya omuntu nga Gravity gwe nakola extra shows
extra shows ennya nga namuwako ne ssente enkalu ezitanaba kusasulwa. Gravity Omutegesi ajja kumpewo n'akuba ekivulu n'agamba n'ogamba ali awo nenfuna video ya TFB nga Gravity agamba nti n'abiri naye ng'aba akuba nze takuba muyimbi kubanga Chameleon ye ng'omuntu mugule musasule kati akubaani big event naye nga yamutegekako emyezi emabega ekitasuka mweno oba mwesatu extra shows eruweero ekiboga eweyima eribagalawo olwa gold eyaliyo ebukuya ne tutakuba shone kati sente tezinasasula ne muwako ne sente nkalu naye atuuka ku show ayimira mu mpewo mu baamawulire n'abagamba nti mumanyi n'abiri ejja musala katuka omukulu Dr. Jose Chameleon olunaku olwajjo yabadde ashootinga video bazzemu olulimi lwe bayita begabega olwa Palaso. Chameleon yataddemu amaloboozi ayina we yayogedde ku nsonga zino n'agamba nti bangi nnyo abadde bagamba nti Chameleon oba waliwo yasindika eddogo agambe Chameleon sikiriza mu ddogo katonda gwensaba w'amaanyi. Chameleon ng'agamba sikiriza mu ddogo bangamba balina siba bakola biki bakola kyekatya ne bafaani baaliwo nga bagala kuzayo however nzikiriza katonda alina obudde bwe nzikiriza mu mazima nzikiriza mu family nzikiriza mu baana nzikiriza nammwe n'abatulaba. ye mukulu oyo Chameleon nga ye agamba takkiriza. Omukulu Hassan Nduga yavuddeyo nanti bulijjo mwebuuza Hassan Nduga aliwa ayina byagambye Chameleon okutereeza. Wabaawo enkola ng'era omusajja oyo ayinza okuba nga bajjajja teyaba wadde bye beetaaga ku budde obwo kuba kati nze ng'obuwangwa n'ennono bwe mpulira Jose Chameleon nzikiriza nti awa Katonda ekitiibwa obuwangwa n'ennono abuwa ekitiibwa tasobola kunyooma bamweyana na ddungu lubowa kayizi kakati awo yabadde alina okusooka okukuma ku byoto. ye mukulu oyo Hassan Nduga ng'agamba nti Chameleon ayina bye yasobya mu mbeera eyo. Omukyala wa Big Events agamba nti Gravity Omutegesi amubanja ssente nnyingi nnyo ebimwogeza tabitegeera. Mabanja gajja kutegeka show ye cricket off ebeera ne demands nyingi cricket off ekifo kya bbeeyi okulangama mazima ddala Gravity ayagala omuntu amuyisa atya kubanga yajja abuyabuyana mu show nga shesikatidde Fifida Queen yamundeetera ne tuntwala ewalo yakwasa ssente za show ne tusasula n'abayimbi abajja omuyimbira naye Gravity yandaze nti talikuba Chameleon naye akuba ffe Big Events otwamubeerawo nga tali asobola mubeere baalikuba kati kineewunyisa Gravity okuba Big Event n'agamba n'okugamba nti nga 24 ayinza obutabeerawo naye nga ffe baakuba tetulina musango naye olutalo lwe lutandike ne Joseph nga 24 ekoze ki ewedde nesitandika buzaabuza bawagizi kubanga be bagenda otujjako amaziga ge be bagenda otuwanyiira okuva ensonga zezo nno ez'omukyala gwe bayita Big Events ne Dr. Jose Chameleon. Gravity Omutegesi yavuddeyo n'ategeeza byonna babikole naye 24 kiyinza obutasobola kuba nti Chameleon akoze obuvuyo bungi nnyo ku bantu. Wulira bino ebya Gravity naye ebintu byakola naye teyandyagadde omuntu amusasula ssente aleke kujja kuyimba boonoona ebintu teyandyagadde asanga omusajja omukulu owa booda ali mu kunoonya ssente amukuba emiggo nze banga Gravity nkoze obuvu naye omuntu aveeyo agaye Gravity wangu akuba musajja munna kali golowooza gwe baakuba yaali sigamba mbu mukimwagali naye bwe kiba kizze Mungu bwatu bw'aba amusasudde. Aya basi omukulu gwe bayita waliwo owa booda gwe baakuba yavai waliwo ebigambo byetwawulira owa booda gwe baasabula Kamiri nakugamba dolosi 10 omusajja yakwetondera sijuka nti yakwetondera nze nabagamba enkuba gwogitonyeseza nabagamba dolosi 10 kyenayogera kikyuseemu nedda kati kino kigenda kukomawa nabagamba kino kigenda kukomawa nababuulira buli kimu dolosi ndakuza mwezi 10 oyo wa booda gwe baasabula Gravity Omutegesi agamba nti Chameleon alina okwetondera bonna be yasobya biterere afukamire asabe asiibe bw'abanga abamu bakyaliwo bazaasobyako Dr. Jose Chameleon abeetondere mu buntu okitegeera muyinza otunuulira nze naye nga amaziga g'abantu mangi naye nga abali abakaba bangi muno so ekiba kyaze bwe kityo okina kyafiiriddwako ku bintu abantu bye bafiiriddwa ye Gravity agamba nti omukyala oyo gwe bayita Big Events mutaina sente za mama we Big tamanja kwa Big taina sente mama wa Big yayinza okuba manja yangula show ewoyima extra yangula show ebukuya nangula show zali show sa nampayo ne sente enkalu mama Big ndiyo ne mukaaga kati oyo Big kozi mukyala atabakyala
kamuwe ekitiibwa ng'omukyala Bigi talina ssente zeyampa nga ye maama we yeyampa ssente ate Bigi tabalimba ye mukyalo ye mukulu we Gravity ng'ayogera ku big events waliwo n'omukulu gwe bayita Kabanda yayina babayita bavenda abatunda ebyokulya mu bivulo ebyenjawulo bwayagala basabira gavumenti ebawe ku kasente olw'ebigwa bitalaze ebyali mu kivulu kya Chameleon baagala baliire ulira Kabanda amanya gange nze John Kabanda chairman wa New Generation Traders chairman left behind promoters ensonga tulese wano enjego yagwa enjega yagwa ng'ennaku z'omwezi 10 Lugogo mu kulika kiko mukimanyi bulungi eggwanga lyonna okutwaliza awamu tiga 10 waliyo show ya Chameleon gwanga mujje kati sheeyo mubamu abasuubuzi bano bola baba babeera batunda ebyokulya abatunda ebyokunywa n'ebirala ku lunaku olwo bano baali basasudde ebifo bamaze okugula zichipusi enkoko era nga bwolaba show bajongerayo paka nga 24 basi oye Kabanda omutegesi w'ebivulo omukulu omukyala gwe bayita Bigi agamba nti Kabanda tamumanyi wadde n'akamu abantu omwami simumanyi simulabanga nako nenewunyiza ng'akubye olukuŋŋaana nti ayamba bavenda mu show gy'atamanyiiko etaliiye atabeerangawo nga tugula omuyimbi kati kyewuunyisa kwegamba ebintu mu industry y'endongo yo omuntu akutamya endongo kubanga simanyi omuntu kyaba ayagala